Okay, gwamani omukono go gwamani ndabye nga awonya ndabye nga akola ndabye nga asumulula ndabidde ddala ng'omukono gwe gukola ebyamaanyi n'ebyamagero mu bulamu bwaffe n'olwekyo mbaaniriza nate musawa yaffe ey'omwenda amannya nga bulijjo Joan mbeera nnyingiddewo eddakiika kwakayitako eddakiika 7 ku ssaawa zaffe ennungi ezo ey'omwenda ennaku z'omwezi ziri 8 olunaku lwa 4 omwezi tuli mu gwa 4 twebaza Mukama nti nate natwo tulutuuseeko tululabyeko abalala nga tebasobodde naye ffe nga ffe nti tululabyeko yeebazibwe Katonda waffe yeebazibwe Kabaka w'abakabaka kubanga atusobozesezza ekitiibwa n'ettendo nze neŋŋamba nti Mukama bibyo mbikuddiza emirembe n'emirembe musiibyeyo mutya kansubire nti muri bulungi kansubire nti akuumye amiina so mbulizaako kwakuliranye mbulizaako ku neighbour mugee Mukama waffe yeebazibwe bw'oba anyiize mugee mukazi munnange musajja munnange mubakuloga saalimu sinze nkuloga nkimanyi kale oli bubi naye kale era sinze nkuloga amiina imugamba asanyuka omugaye kale sirika esanyukamu tonyiganye ebizibu bingi naye Katonda waffe yakyaliwo waali okusumulula waali okukola waali okuddamu atereze yembeera ekufuukidde ejjinja amiina ntumirako abantu ab'enjawulo nga gwe osooka n'oteeka wali nogaha kakati bwe ziwera ssaawa 9 kanteekeko ABS TV kubanga nze nina ekyama kyange buli ziwera ssaawa 9 noga Mukama baako kyonkolera mu bulamu bwange Mukama neetaagayo ekyamagero nga kyo kirabibwako Yesu wafa mulungi yebazibwe n'olwekyo abantu bwenna abali ku lutimbo lwa ABS TV mbatumiddeko nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okusupportinga essaawa ey'omwenda n'okutwagala kiva ku mutima okwagala kwa njawulo n'okulaba kwa njawulo naye mwebale kutwagala kaneesookereko mwebale kale kunjagala amiina nti munda z'omukwano nosanga eri nga tukulaba noyita eri mu malwaliro nga bateze essaawa ey'omwenda noyita kugamba ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama era kyembasabira kiri kimu Katonda wange ateebaka Katonda waffe omukozi w'ebyamagero abakolere bye musinga okwagala buli ali ku ssaawa ey'omwenda eddakiika zino akukyusize ebibadde byagaana okukyuka emyaka n'emyaka n'ebisibo ekyo nkirangiridde ebwo bunabbi kati nkasuka bunabbi nti ateme ekkubo awabadde ekisenge ekibadde ekigumu ekikalu yatemewe ekkubo amiina ekyo wandigamye nti nkitwala n'olwekyo teeka emikono gyo mu bbanga ate tusooke tusseemu Katonda waffe ekitiibwa kitange omunnazalensi nate era nkwebaza olw'olunaku olwaleero lwe tulabyeko ekitiibwa n'ettendo Mukama mbikuddiza nti si maanyi gaffe si maanyi gange si maanyi gaani naye Mukama maanyi go buyinza bwe bulungi bwo gwatusobozeseza okubanga tutuuka ate ku ssaawa zino kitange nate era abaana bo bakomyewo be wayagala abalina ebizibu bingi abalina emitawaana batawaanyizibwa balina obulumi bungi bonga bo batuuse we bakoma bonga bo batuuse embeera oba ensi weekoma naye nzikiriza kitange nti gwe ekkubo n'amazima n'obulamu ogenda bakolera bye baagala ogenda bakyusiza mu mbeera mwe bayita ogenda basangula amaziga nzikiriza nti togenda kuleka buli muntu yenna ajja mu maaso go ng'alina okusoomozebwa kubanga ogamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakoye n'abakoze eki n'abazitowereddwa kati lengera omukyala azitowereddwa lengera omwana obuwala nga ye azitowereddwa nengera omwana w'essomero nga bamugambye nti tagenda kukola bibuuzo azitowereddwa naye Mukama yimirira nabo yimirira mu ddakiika zino ze tugenda muyimirira mu ssaawa eno ey'omwenda egenda okuggwa nga waliwo afunye essimu ey'obujulizi egenda okuggwa nga waliwo afunye essanyu etereeza ebibye oba eritereeza ebibye bafune kaseko babeere baddembe omulabe sitaani eyali yabasiba ndagira buli ddogo lyonna eryali lyabateekebwako eddogo eribadde mu bulamu bwammwe eriddeyo gye lyava mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu gamba nti amiina amiina ekyo tuba tukimaze kubanga Katonda waffe yamaze okukola kakati nno
kansoke nteeke ekitiibwa mu bantu abateeka ssente mu programu yaffe be baddamu logistic. Oli mwana wa buwala oyagala oba wandiyagadde okugenda mu nsi ez'ewabweru weekolere ku ssente. Omulembe guno omutebi mugumanyi bulungi nti gwe abantu abakozeeko wali weekoleddewo kaki. Ekyo kinakyo kibeera kibuzo nti weekoleddewo kaki. Gwe onoobeera wakusabiriza buli ddakiika, onoobeera wa halo mpaayo. Ebyo nabyo abantu babikoowa. Kaakati munnange okwewala ebyo okukoowa oba okukoowebwa, abaddamu logistic bakuteereddewo opportunity oba omukisa gwe ayagala okukola ssente naawe owulire ng'owunya ssente. Emitwalo 5 gy'oba ofuna awamu n'endagamuntu yo, then ebisigadde is free of charge. Bagenda kuba bakutwala ebweru, bagenda kuba bakuliisa, bagenda kuba bakuwa buli kimu. Bakubireko kweza ennamba z'olwa ku screens zo oba ku lutimbero olwa ABS TV noti 7 noti 4 64203 kwoba oyitira oyogereko nabo. Then Revival Christian Church ekawala nga bulijjo bwe mbagamba nti essaawa ey'omwenda eri wansi w'obuweereza obw'omusumba Andrew Jengo abizaayo, which is Revival Christian Church ekawala. Bukutegeeza nti olunaku olwokubiri, olwokuna n'olunaku olw'omukaaga z'ennaku ezibeereza counseling jangu n'emitwalo 10 omu meeting 1-on-1 oba kye bayise gwe naye. Oli ayinza okungamba what is 1-on-1 omu meeting gwe naye omubuulire ebikusumbuwa, akusabire, akulagule, akubuulire ekyokukola. Embeera ejja kuba edda mu nteeko oba ng'eterera bulungi nnyo. Embeera gy'olina si yeryawo nti nene nnyo etiisa abalabi nti esobola olema Katonda. N'olwekyo jangu mu maaso ga Mukama, leeta omugugu gwo, leeta ebizibu byo. Omusumba agenda kuba akusabira, togenda kusigala kyekimu. So olunaku olw'enkya lugenda kubeera olunaku lwa kutaano. Tulinawo Friday night ekiro ku mpewo za ABS TV ekuwumuza ebirowoozo. No Sunday oba ku lunaku olwa Sunday tugenda kubeera ne service, general service eya buli muntu yenna. So weetegeka ate ng'era ku Sunday kubeera kusiigibwa amafuta oba agenda kubanga anointinga omuntu omukoomu oba mwenna anaabazze gwe keera bukeezi luli tetwasobola. Engeri gye yali nti yali Easter, abantu baagala kuddayo mangu kulya lunch kwegamba ne kitutaataaganya, naye eno Sunday mugenda kuba musiigibwa kuba n'amafuta already gali mu kusabibwa, gali mu kusabirwa. N'olwekyo jangu ku Sunday togenda kusigala kyekimu. Nga sinnagenda wala oba nga sinnakomawo na kigambo, olunaku olwaleero bagenda okuba amasimu, ogenda kunkubira ng'olina Katonda kyakkoledde. Bw'obanga olina obujulizi mu bulamu bwo, olina Katonda kyakkoledde, kubanga tetusobola kusaba busabi nga tetuwuliriza bujulizi. Agamba nti munakkiriza mutya nga temulabyeko. Amiina. Tetusobola kusaba throughout from Monday to Thursday nga tetuwulidde bujulizi bwamwe. N'olwekyo nti ogenda kuba ompa obujulizi. Katonda bw'aba alina kye yakoze, ogenda kuba onkubirako essimu ezo eziri awo noti 7 noti 22936 bwe nnaaba nkomyewo. Naye as per now munzikirize nsooke nseemu producer wange ekitiibwa omwami ayitibwa Shafik, tiimu ye etudde, seeing Eileen, waliwo ne bana abavubuka Atalasi, bonna bali eyo. Then nembeerawo n'omukyala akoze ku kamera yange oba ku ndabika yange leero, omukyala Gloria yali mu print ey'ekifaananyi. Okay, producer tusookere mu kigambo ky'olunaku okuva omusumba waffe, then ngenda kuba nkomawo n'ekigambo okuva mu Bayibuli. Tovaawo. Kale producer waffe nga bwagira katugira ate tukola ki nga tukyagenda mu maaso. Njagala okutegeeza nti gwe ayagala okusinkana Pastor Andrew ng'oli omukoomu obanga oyina ebizibu ebyenjawulo ebikumazeeko emirembe, teweeraliikirira. Jangu olunaku olwokubiri, olwokuna n'olunaku olw'omukaaga Katonda agenda kubanga akukolera ekyo ky'oyagala oba kye weetaaga mu bulamu bwo. Mwebazenga Mukama, mukaabirenga erinnya lye. Mwebazenga Mukama era nga mukaabirenga erinnya lye. Mwebazenga Mukama mwe abali eyo, abali ku ssaawa ey'omwenda, abalaba programu yaffe y'essaawa ey'omwenda, abasaba nanga bagoberera enjiri eno, nti mwe muyigenga okwebazanga Mukama era mukaabirenga erinnya lye. Buli kye weetaaga kaabiranga Mukama. Buli kyoyitamu
buli kunyigiriza kwoyitamu oba buli point gyotuukamu n'olabanga ekunyize nti iganga okkaabiranga Mukama ate bw'amala okukola bw'amala okukukolera bw'amala okukukyusiza ate oyigenga n'okumwebaza. Zabuli eya 15 Zabuli 105 Zabuli 15 oba Zabuli Psalms 105 nti mwebazenga Mukama mmwe. Yesu waffe mulungi yebazibwe. Nze manyi era kyenjogeddeko nti olunaku olwaleero tugenda kufunayo amasimu ag'obujulizi nti ndudde nga siwulira bujulizi bwammwe so ate ng'era neetaaga okuba nga mbuwuliriza. Ogenda kuba nkubirako essimu ku noti 7 noti 22 92 36 tusobole okuba nga twogerezeganya ku bujulizi eki Katonda kyakoze era tokubanga oyagala kusabira. Gwe ayagala okusabira ogenda keera wano olunaku olwa Sunday ku Sunday ku makya keera nnyo omusumba Andrew agenda kubasabira buli sekinoomo ina sente toyina omulokole n'atali mulokole gwe jangu buzi ne face mask yo ojja kuba osabirwa. Ayagadde okumanyera ebisingawo ku buweereza bwaffe oba ku Revival Christian Church e Kawaala ojja kuba okuba kweze essimu z'olaba wamange ziriko ekigambo ABS TV oba support ABS TV. Eri gwe ayagala okuwaayo ekiweebwayo ayagala oyimirira n'obuweereza buno wandiyagadde okusiga ensigo yo nti sindika kwezo essimu z'olaba wansi eziriko ekigambo support ABS TV. Nti ne bw'oba olina ky'oyagala obuuza ne bwe tuba tuvuddewo wano ezo essimu z'oba okozesa okubanga okubako lwandiyagadde okumanya otusangibwa wandiyagadde okumanya di omusumba Andrew ali free ng'osobola okumiitinga naye jangu oba kuba kweza enamba z'olaba ku screen yo. Okay, kasooke tugende mu kigambo ky'olunaku. I always want to listen. And I haven't understood the number. He told me, Esaawa zino, at this moment, you are a big person. You are great. These such small things, you don't have to go there. But you go into people, your value, you are lowering it down. And I said, what turns us to become pastors is not to have a value, but those people, because you see that they're not understanding that they can access us. Our work that God called us for is not to hide from people. It's not to see politicians. Even Jesus told them, I didn't come from the righteous. I came from the Busumba. Say, Pastor, if we are called, we are not called to pastor with the people. We are called to pastor people. We are not all people who know God. We are called to pastor people who don't know God. To pastor people who are in the situation I said the spirit of God to preach good words the poor. Most times we go on engaging wars among the people that have gathered with, and we speak and say we all go through the same situation, and we speak and say how should we do to come out of this situation. Most times what we do, we fight. God is good. You start fighting. And you find a big battle on the rentals. You are all renting in the same place. You are all tenants there. So the people that work together and they say we are all in the same situation. But how can we do to move out of this situation? What can we do to overcome this circumstance? But what you do, you start fighting. God is good. Jengo abizayo gwe ayagala okumumiitinga oba kumusinkana nkwegayirira ngo olunaku olwokubiri olwokuna n'olunaku olw'omukaaga ate nga ku Friday
egenda kubeera Friday night olunaku olw'enkya ate ku Sunday jangu mu service osigibwa amafuta era nga nzikiriza nti togenda kusigala kyekimu. Kakati ngenda kubanga nzikiriza okubanga nkwatayo amasimu ag'obujulizi ng'olina Katonda kye yakukoledde tonkubira ng'ogamba nti njagala kunsabira kubanga mbagambye nti bw'oba oyagala okusabira jangu olunaku olwa Sunday ogenda kuba osabirwa omulokole n'atali mulokole nti jangu n'ekizibu kyo kyonna ky'olina ku lunaku olwa Sunday ogenda kutwala amafuta ate bwe bamala bakusiige ku bwerere oba free of charge. Kyewetagisa okujja nakyo ye face mask yo oba n'ekiweebwayo kyo kubanga era Bayibuli egamba nti tojja mu nnyumba ya Mukama ng'olinga lwosa. Ku noti 7 noti 22 92 36 ali ku simu. Alo yalokola mukwano oli ku TV bw'oba okuba ekisookera ddala nti soka oviire TV yo njagala kuwulira bulungi obujulizi bwo nga sitaataganyiziddwa. Alokola che alo wanji nyabo Jebaleko Joan. Kale dia nawe jebaleko. Joan olwo tugabirwe Seguko. Tugabirwe Eseguku. Munaye Joan wansabira n'enfuna olubuto naye olubuto lwange lwagalavaamu. Wafuna olubuto musawo Eyomwenda? Naye lwagala kukola ki? Lwagala kuvaamu lunnuma abangamba nina infection nkozesezza eddagala ligaanye. Okozesezza eddagala ligaanye. Kale ku Sunday keera nnyo ku makya ojje wano ekawala bakuwa amafuta Musumbandula akusiiga amafuta terugenda kuvaamu omwana ogenda muzaala era tuli kulabako olumu mu kyaki ngoze ne baby wo. Amina. So ku Sunday nkwaniriza. Amina. God bless you. Alokola wanchi mukwano oli ku TV bw'oba onkubira Vira TV tusobole okubanga tuwuliziganya bulungi. Sikusalako ali ku simu. Halo wanji sebo. Hello? Sebo. Jebaleko nyabo. Kale sebo nawe jebaleko. Oli bulungi. Nyo, I'm not complaining. Okay. Anti nkubida n'okusinza seta mazigo. Seta mazigo. Ogamba otya? Ndi bulungi sebo. Amanya go. Amanya mutasintongo David. Oyina obujulizi obutuwe? Obujulizi. Obujulizi bwenyagala okuwa nyabo. Yes sebo. Mbadde njagala kundagirira ku ddagala ery'amasannyalaze nga Matugga. Sise ogamba otya? Tugamba. Obujulizi bwo sise? Banneebaza Mukama Sister Joan. Twafunamu olutalo n'omwami ng'ayagala kungoba naye nasaba Mukama. Sise bwatyo bwalabise naye yasaba Mukama oba amakana agatereeza oba n'akola atya ekitiibwa n'ettondo tubiddiza Yesu. Alokola Sister Joan Mukama yeebaza. Amina dear. Yeebaliko. Kale naawe gyebale. Kale Mukama Sister Joan. Ku Easter nali sirina kyakulya. Nenkubira bba wange ne mugamba. Tetulina kyakulya n'angamba leero tokimanyi nti lunaku lukulu. Sente nazimazeewo naye nga mulinamu n'omwana. Naye yeebaza Mukama nali ndi wano sister wange n'ankubira essimu. N'angamba kino ebintu bino. Sister Joan nga kuliko ennyama nga kuliko amatooke nga kuliko omuceere nga kuliko nakati. I know. Kati awo ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Kale webale kujulirira Mukama yongerere ddala okukugabirira mu buli kimu. Amina Sister Joan era essaawa ey'omwenda ngibeerako nnyo buli bw'otandika nga ngiteekako. Amina nze aninga bw'onjagala naye Mukama akunjagalire. Ku Sunday jangu okima amafuta. Bwatyo bwadduse naye ndowooza mpulira. Ku Sunday jangu okima amafuta Omusumbandula akusiiga otwaleko n'ewaka togenda kuddamu kukaaba kyakulya. Katonda agenda kweyongera okukugabirira mu buli kimu mu buli kimu. Ali ku simu zaffe. Hala
Abatya Mukama yebazo. Kale mukwano nawe gyebale ssebo. Amannya gange. Amannya go. Bw'otyo n'ogenda. Okay, kale atime alabika aweddeko. Alo? Ssebo. Mukama wange oyiseemu era nkukutte. Yako nnyabo. Naawe otyo gy'otaddeko engalo gyebale. Obujulizi bwo ssebo. Okay. Ono alabika abadde atubuuzaako bubuuza. Alokola. Sister Joan gyebaleko nnyo. Kale mukwano naawe gyebale. Mwebale kutuweereza. Mwebale kusiima. Musiima. Tukulaba nnyo ku ssaawa ey'omwenda era ebyamagero tubifuna. Amiina. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Yesu. Sinze nkola. Waliwo kawala kange kabadde kaagala okugenda ebweru. Nga waliwo brada wako nga yatusuubiza ssente naye ng'abeera atubuzaabuza olwo n'otusabirako. N'atufunirayo emitwalo 3 naye katutubuzayo yunifoomu yokka. Naye ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama era asaba tusabireko tufune ezo ssente ezisigaddeyo. Kale Yesu kayongera okukola ku ssente jangu okima amafuta. Ennyabo. Ebirala obirekere Mukama kubanga yatusinga omumanya. Amen. God bless you. Ela kola. Sibankwateko ne kubano. Ebya Steve hala. Kale nyabo nawe gyebale. Nawe gyebaleko nnyabo nawe. Okay, tusomeko ne ku message. Nagawa Kayunga. Okay, Nagawa. Nagawa from Kayunga munange nsabirako mwami wange waswa alina amabanja. Ali ku simu hala? Wanji? Sure. Wanji nyabo? Tokata by dai same. Ebya Stevie ala Wanji. Mukama afuyebazi. Amina. Amani yanze kyobula jene. Naye ng'oyogerera wansi buzibu ki? Mbadde waninze mpeera Mukama obujulizi. Nti bulijjo nsaba nina ka bizinesi kange tekaweza mitwalo 2 bulijjo nsaba nkole ku mitwalo 5 nange olunaku. Mbadde waninna gikola era nsaba Mukama annyongereremu nfune eddala bakasitoma. Bukyanga oba wali tokolangako mitwalo 5 mu bulamu bwo? Ngera bulijjo nsaba nensaba nange nkole ku mitwalo 5 ngengikola mu linnya lya Yesu. Okola mulimu ki? Nateekawo akaduuka kange waneene ewaka. Akaduuka ka kimaama mukazi munna. Kalimu waneene ebintu naye nga bw'olimanyi cakala munnyo butungulu bunza mpiki. Obutungulu n'omunnyo ne bikola emitwalo 5 olunaku? Ye nsonga ekyebaliza Mukama. Olabika olina abuwunga bwewatunda ne sukaali. Munnyo weebiri omunnyo ne sukaali weebiri buwunga muceere. Ogenda okubalabalamu ng'okoze emitwalo 5. Wandiyagadde kiddemu era ozikole? Era nziremu nzikole mu linnya lya Yesu nja zikola n'ekira Nsumba Joan. Nsaba onsabire nfune olubuto bannayenze nsiiba n'ensaba. Njasaba onsabire nfune olubuto nange nzaale ku mwana nzaani bansekera ne bagamba ye kano omufumbo kanazeemu ebbanga bweriti nga tekazaala ko kabaaki kali ku famire twala tugende. Nga bwe bagamba nga bamanyiira. Bwe bagamba oyagala otuma ku bwana bwabe maama ye tazaala wuwe. Obeera nga yeetumisa obwana bwabwe. Obwana bwabwe tugenda kugamba kyagenda kutuma azaala wuwe. Kale tofaayo ku sande jangu musumba Andrew akusiiga amafuta amalala otwale oteeke mu bizinesi yo. Amina. Bw'omala osiige ku lubuto lwo gwe otuule weesirikire. Amina. Gwe teweetaaga kakaalukana nabo.
Amina. Ebintu wetaaga kakalukana n'abantu. Enjiri nagibabuulira ddi kwosa jjo nti gwe teweetaaga kakalukana n'abantu abakuliko. Lwaki? Kubanga gwe olina omuntu ow'amaanyi akuliko. Kati ate bw'onodda mu kkaayana, bw'onodda mu gamba ate bano bakola baki bagamba biki ye nga yeesega. Kati kiba kirungi n'omuwa obudde bwe n'akola, n'omuwa tayimu ye n'ameggana n'ebyo ebikuli mu maaso by'otasobola. Kubanga tukkirize tugaane, wabaawo embeera nga yadde oli mulungi, oli wa kiwago, oli w'amaanyi, ng'embeera eyo togenda gisobola nga weetaagisa Katonda. N'olwekyo baana ba Katonda tuyigenga okuwa Omwoyo Omutukuvu ekiseera kye. Nti gwe omuntu bw'ajja n'akuvuma, nze manyi tebagenda gaana bavuma. Omuntu agenda kujja akujerega akuyiseemu amaso sirika, bw'odda mu nnyumba y'ofukamira. Agenda kujja oli mulokole batugamba osabira wa Musumandru, wali osabira wa Yiga naye wali ogyemu kaki sirika. Gutukayana n'oyo kubanga gwe omanyi missoni yo. Nti Yesu singa yali wakayana n'abo abaali bagenda omukomerera yandikayanaga gwe mugenda okukomerera temumanyi ndi mwana wa Katonda, naye teyakayana ng'ayagala Katonda yolese ekitiibwa kye. Yesu waffe omulungi yeebazibwe. Leero sibadde wakubuulira naye kale era kambuulire. Leero mbadde wakukwata bujulizi nti gwe kale teweesaawo nnyo teweewanika nti leka Katonda banaye Katonda asobola okulwana entalo ng'abalabe tebategedde. Kivula abantu abamu bakugamba nti oli mulogo oba kalogerawa, naye omusawo waakalabika akola nnyo naye nga n'akati k'eddagala tokamanyi. Kale twakiroga kive mu maka ne kigaana, ne kituloga bakigobe ku mulimo bakikuza bukuza. Awe banajja ekigambo ekigamba nti oyalabika mulogo naye nga toli mulogo. Naye bw'onoosirika n'oteegulumiza, buli bw'oteegulumiza gwe nodda wansi n'obirekera Katonda nti agenda kukolera ky'oyagala. Yesu waffe omulungi yeebazibwe nti teri kintu kyatasobola kukola mu bulamu bwo. There is nothing. Waliwo oluyimba Shafiika olw'omukyalo ono bamuyita Ada. What can't you do, is it? Baluyita what can't you do, Jesus, your name above every other name. Olutegedde Fiiki? Ojja kulunzanyiramu. Nange ekibuuzo nga nkikubuuza nti bo balowooza nti tetasobola kukola kubanga tebamulaba, naye gwe omulokole njagala kugamba ekintu kino nti Katonda waffe gwe tusinza mu mazima amatuufu tewali mbeera esobola kumulema. Nze ntera okinga ne ngamba twala ensi, twala byonna naye ondekere Yesu kubanga yamanye ennaku yange kye neetaaga yagenda okinkolera. Therefore nti seetaaga kuwuliriza bigambo by'abaduuyi n'abateesi bijja kunkoleza bwereere. Era naawe gwe mutima gwenkusigamu nti don't waste your time ng'oli ku bantu abatalina mugaso. Oliawo okyasula enjala naye abantu kugamba omuntu nedda kankyogere bwe nti omuntu akumazeeko emirembe akyali mu nnyumba eneetera omugwira. Omuntu akumazeeko emirembe talina bwali and oli ku budde bwera obumuwa. Ekyo si kyakikola nti bw'olaba omuntu mpozi ng'era akusingako awo ng'omanyi tolina kyogenda. Kati nze abantu bempa amatu gange nga kale oli mulabe wange ono ampalana naye ate ansingako nandiyagadde njige lwaki. Naye bw'oba olaba ng'omulabewo talina kyali tomuwa matu. Gwe saba busabi Katonda nti kino kye neetaaga abo bakoleko because they are nothing. Yesu waffe omulungi yeebazibwe. Ntera bagamba ebigambo bino naye ojja kukeera ekiseera ng'abalabe bo bennyini bakwewuunya. Olimu magneti kyeyo ng'ate tewayomba nabo. Ojja kubeera n'omulabe nga gwe oluusi obadde tomumanyi naye ogenda okulaba nga yejjeeyo ng'empalana agitusa waggulu olwa Katonda wo gw'olina.
kale Shafika soka mpe oluyimbo bolufunye then nchako tukyali mu bujulizi by the way bino byonna mbiyisaawo nze bwentyo njiri yange kasuvusavu kanyama kanyebwa kakoko bwentyo bwentambula bwentyo bwentambula kale Shafika era tuweyo akayimba nako tukawulire then ngenda kuba nkomawo. Is great nti kiki kyatasobola kukola gwe bw'oba otunula n'amaaso go n'otunula mu bizibu byo kiki kyatasobola kukola nti there is nothing kubanga he is the creator nti ye katonda waffe bw'aba yasobola otutonda talina kyatasobola kukola mu bulamu bwaffe ekyo njagala okyeteekemu okikkirize nti ye nga ye talina kintu kimulema nti tasobola kikola kino. So ebizibu by'olina okusomozebwa kw'oyitamu kkiriza Katonda nti agenda kukola. Omanyi kye twetaagisa mu bulamu bwaffe kuba kukkiriza nti ne bwe najja wano neneererejja ne bwe najja wano n'owulira abalina obujulizi naye nga munda mu ggwe temuli kukkiriza mba nkolera bwereere nti weetaagisa kukkiriza. Kkiriza Katonda nti olaba yakolera bali, olaba yakyusa bali, olaba oli yali mwavu banange oyina wootuuka n'olaba omuntu nga mu butuufu ye yali talina yitawo naye nga yayitawo lwa kisa kati nga lwaki tobana okukkiriza noga olaba Katonda wayamba bali nze sinze mu byennyo Saara nabagamba muyige ng'ogisaba gamba mugemu oyi Mukama sinze mu byennyo sinze asinga okukola ebikolobero newange yitayoko nze waliwo lwe nasabanga nnyomba ne Katonda naye namala nenseka naye mbutuufu waliwo ekiseera muwetaagisa oyomberamu ne Katonda n'ofukana naye Mukama kwegamba mu bantu bonna be watonda nze mu byennyo nze gw'osinga obutayagala lwaki tonkolerako n'oyombako. Ndaba abavubuka bavuga zi TX bavuga zi V8 bavuga zi naye nze sebo nakukola ki n'okalako ne bamalayika ne bagamba muzeeyi no oli omuwala atabuse olina okwecyangamuko n'omwecyangirako naye ze Saara ate tunaabeera kati n'ovugamye ogera ne Mukama kati sebo obufumbo bwange bwe bunaaba bwakufa buli mwaka nze ononjogezaako bw'otyo nti ndi malaaya ako akabuuzo ng'okabuuza Mukama engero oli oba kati abo balokole ki ebintu munnange kati togwaseba mu bulungi byagaana kati mumugambe sebo abantu batandise okwonjogerako wabula akasajja kasomba yasomba oli yasomba ezzolo kati yasomba sebo n'abakyala nabo basomba wabula kati akyaziza mugambe Mukama nze anaasomba nga buli mwezi nga bensomba be bagenda engero oli sisagaba kati ali kunze gwefukamira ku kitanda kyo weebuulirire bw'ona omala okwebuulira ogaa kati Mukama ono gwe waleese mu butuufu nsombye bangi naye nkoyo okwogerwako ku muzigo kati ono museeti ng'omutereeze tubeere wamu ojagaba nga akikoze nze wange lumu nayombako ne Katonda naye bwe nayomba sebo yakikola neneewuunya kati okuyombako era kulungi kye nayombera yakikola namugamba sebo nkolera kino oba toyagala era ŋŋamba nalaba nga akikoze kati munnange kankwata amazimu alokola era oli ku TV wanjinyabo kale mbadde mukutte naye nantega TV waliwo eyeebaziza Mukama nti yafunye omukyala omutuufu muna abakyala abatuufu nga tetusangika abakyala abatuufu twabula ono ansindikidde wano message waliwo n'omukyala rest mukono nkwagala nnyo ansika nje basomere nze Alex Mukama mwebaza okumpa omukyala omutuufu ekyo nno kyamagero nti abakyala abatuufu naffe twaggwayo olaba nabo bwe batukabirira ali ku simu zange halo mukwano oli ku TV simba saagala basalako naye bw'oteekako TV nedda tebinyuma halo
Yalo ebye CV Wanji Hello. Wanji nyabo Jebaleko nyabo. Kale nawe jebaleko. Nze Shanika. Obujulizi bwo. Nga nali mulwadde okumala omwezi gumu. Genda mu maaso mukwano nkuwulira. Nali mulwadde okumala omwezi gumu. Ne banteekako amacupa 7. Naye ebbanga lye namala nga ndi mulwadde nali lumu ku TV ku ABS nendaba Pastor Andrew ng'asaba neefukamira neesaba bwe namala okusaba ne Pastor Andrew neefuluma nentambulamuko ku kkubo bwe namala okutambulamu negamba naye kanzireko mu ddwaliro bankebereko bwe namala okukolaki naye namuteewangadde ekyonde kyalo olina kigenze Wamaze okusaba ne Pastor Andrew. Wanzi? Wamala okusaba ne musumba waffe ekirwadde kye wali olina ne kigenda. Ije. Kale ku Sande era nkuyise jangu okima amafuta musumba Andrew akusiiga amafuta togenda kusigala kyekimu mukwano. Kale mukwano obadde tukubirako. Okay, ABS TV tuli ku sawa yaffe Eyomwenda from Monday to Thursday. Mwebale kujagala jagazise ne banno nti jibaagazise. Amina jibaagazise nawe Katonda ajja kubaako omuntu gwakulumirisa. Akulumirize nti oyo mukyalo ino mwagala. Sebo nawe n'abasajja namwe ngenda basabire salamu. Katonda akugatte ko omukyala ng'oli boyi yakunoonya ng'akwagadde. Sala yange bwekyo. Alo? Hello. Wanji? Musumba Joan jebaleko. Kale darling nawe jebaleko. Nga kyenebaza Mukama bana wami wange wakyali ampisamu amaaso ng'afunye olukazi lukolima. Ekiyenje ekyo. Wanji? Yali afunye eki? Nyombedde ki? Yali ampisamu amaaso ng'afunye eki? Wanji? Yali afunyeyo omukazi? Omukazi bamuyita Oliver n'amuzaalamu omwana naye nga tampisa bubi buli kyemugamba takiwuliriza naye neyaza Mukama nti kati ampuliriza buli kyemugamba. Kati akuwuliriza? Ampuliriza. Kati abeerawo? Abeera wali Oliver? Mwami wange ndudde naye embeera naye. Naye yali yafunayo ekiyenje ekyo? Ekyo ekiyenje bannange mpulira nga nti badde ntandise okuyomberako kala todduse nze munyombesa entalo ze mutamale obusungu mbadde mbusondedde ebbanga ate maze obutuusa togenze naye nawe olimba. Alo bestivyala Wanji mukwano. Hello. Ompisa mukwano? Jebaleko. Kale dia nawe jebaleko. Ono Joan. Bannaye nsanyusa okuyitawo okabuka bujulizi Mukama Katonda. Soko okuba akalulu ntegere nti osanyuse. Nsanyuse bannaye Mukama Katonda yeebazibwe. Amina. Bannaye Joan obujulizi bwe ninaze bukadde naye Mukama Katonda yeebazibwe naye mbadde siitangamu. Umaze ebbanga ki nga toyitamu? Bannaye Joan ndeeko naye mbutuufu nga siiyitamu obujulizi bwe nina mukwano. Nalina omwana nga mulwadde olususu bajja nga sibutegeera naye nga mpita mu kusaba naawe mbutuufu omwana yawona obujulizi bwe nina Joan weebale kusaba naye kati sawa n'ekizibu kye nina amabanja bannaye gambye mbulako Joan mpuliranga seebakawo nempulira ekimu nga kirina ekintuga ku mutima naye nga mabanja kulowooza bannaye Joan mbadde nsaba musala gyosaba nga tumaliriza onteeke mu mukwano Lindako omwalaga bambuta naye sinnamuwaayo. Lindako Wanji bw'omala okulowooza ku mabanja ng'owulira ekintu kikutuga ki
bintu gana mpulira omulimu gwagala nakusookinga kukola ku mutwe otali kutambula olw'amabanja ago abalokole b'essaawa ey'omwenda bannaye Joan mbutufu nteekaamu naye amabanja ganzisa taata w'omwana gyene ekikozi bwennyini tamumpa oba ali ku kisimanyi ali South Africa naye n'obuyambi bwennyini sibula tetumuwuliza oba yafa tetutegeera kale tofaayo mukazi munnange tofaayo kwesiga nkwagala nnyo simanyi oba ndikwatako ddi simanyi ndi musambwa olinkwatako ddi otya musambwa nnyo simanyi kwe kubanga nina ebyendowooza byonna kale ku sande jangu osiigibwe amafuta omusumbandula akusiiga amafuta ojja kutereera mukazi munnange amiina mukwana nokuwula kudowo kyokka essanyu lyempulira banna amiina love you nange kati waliwo agamba nze ssebo nakakubira essimu emyezi 5 siyitanga mukisoboka kati onamba amazeeko bbanga kitayita n'obudde bugenze kati kamba siibule kasita tuwuliddeko kale kankwateyo omu mbasaasidde alo jjukira oli munamukisa asembayo alo